This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Swans Avenue, Ekutusako, Roast and Rhyme, Reggae Raga Nyam Nyam Edition. Yakwera kusande ngabiri musatu February. Jahazi pia, emunyonyo, alebado kuingira mitwalo musambu. Kugeto jakusasura 10. VVIP experience, ediba big boys. Mitwalo makumi abiri. Kalefuna ticket yo katigena FlexiPay app. Obanyiga kamunyenye bili mwende bukadala. Sama Soja, Bini Ganta, Young Mulo, Winnie Nwaji. Everyone digula kusawa tane zokumacha. Jangu na gurilia na kuachana akanyama. Jangu na kakeka. Nebachiya yabone wacharibo. Endongo tukuba ya kurubarama. Omuziki kwa reggae ne raga ogutasirika non-stop. Mwesale mivazi, eja yellow, red, oba green. Olo vibes olubarama lwenyanja ziri nyebaba. Things are happening in the families. But Maria looked like a wealthy woman. She was at one time the Minister of Finance. Ati Maria simanyi lwaki muita wealthy. Kubufumbira mugagga nawe obera mugagga. Because she's carrying our name. Ye Kiwanuka kituufu. Kiwanuka ye kitaffe. Yali akola ku Radio 1 nga general manager. General manager wa Radio 1 yani yaffe. Well, baba yakola economics, it's okay. Nava museme namula number 1 minister. So, ata greed tell you ko mavu na mugagga. Greed kuba mutima omuntu kwagamba nti kitali kyange kachigende ekyange kyemba nkola ki? Kyemba nfuna. Ata bakaza bambayina obujjo bwabalemeramu. Nti ye buli wala bakumana wa mujje ne waba teyamulaba ko mujja ne waba awulira lwafuna chance abayagala kola ki? So can we say this is a situation of bujja bwennyini. Bujja kubanga nayo bujja butya after all those years because oli yali awe anti bawasa omukazi yasooka nange nzize ndi wakobi. Asokwa abaganda bagamba mukazi mujja kabugo kadete kagwa munku kunyi. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber ports, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Is ordering your stock from China, Turkey, and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ruzungu kadeka zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tujikole namba kujeni kutoka ndimbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abulora bababbi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto
era buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kibwa alina guno omuggo gwa Musa White Star Premium Detergent. waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Andike? Catch again. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Ngabe ndabasuubiza mu wiki eno nembasuubiza nti ngenda kufuna kanso Mabirizi. Pozi kanso libeerako? Kanso kigambo kya Luzungu. Anti omanyi kiregeeza omuyi w'amagezi. Okukimala bakiyita kansala. Kansala kuwa amagezi ku bya sirimu, kuwa amagezi ku by'obufumbo. Okay. Tero okulaba ennaku zino benda ogitota kuwa amagezi ku by'omukwano. Kati nawe oli kanso mweyembeera. Angambye mbo ennaku zino nkulaba oli mu bya sex. Waliwo ndiro lingizaayo. Sitayire eno nenga. Okay. Lero ndine kanso Mabirizi. Tusanyisa okulaba sebo. Kale sebo. Nje nsanyisa okugonsanze wano lewedde. Naye era tusanyisa okulaba ku Kasuku Live. Tumaze ebbanga myaka ng'ebiri. Twagera tufunawo ebyatukanga mune tugamba why. Naye kwe muli just mwakisa strategy temwagala nnyo biri serious. Abantu baagaleyo byakwegadanga byakola ki. Society have news nakola ku Twitter nawe oli mulavu. Oyineyo oli mukulya mmere oyina omwana gw'osanze. Naye bicyankutte. Bicyankutte nnyo. Omukazi akyambuzi. Sinabona kufuna zimuliisa. Nze kennyini omu muwogo akyambuza ate kati ntandika okugula embwa enzungu. Enywa amata era nnyama. Now, olunaku olwaleero tugenda kwogera Mohan Kiwanuka. Ye musisi, Mohan musisi Kiwanuka. Yali musisi kkulu nnyo. Kuba olujjajja waffe w'amaanyi nnyo. Yalwana yatabaala, yalwana entalo z'eddiini, ate bamuyita bwana ali musiru nyomo. Yali munywanyi nnyo wa Mbogo, yali komanda w'amagye agalwana wano okutwala entalo z'eddiini. Ono yennyini? Erinnya lya musisi eryo. Ono muzzukulu w'oli badde ntidde. Nti baba yalaba ku Mbogo. Erinnya lya musisi liva baba yalaba ku Mbogo. Myaka abeera ali mu Emeka. Talabanga ku Mbogo. Asatwana. Talabanga. So I think last week, was it last week or this week? No, last week. Nasoma mu Observer online nga bagamba kooti yali ekkiriza baganda be okuba nga bamu accessinga. I think it's a fight that has gone on for some years. Some years ago twalaba mutabani we nga bagenze mu kooti, mutabani we ne bamuthrowinga out. So many kwatako ipapula ebyo. So nagenze okulaba nga you're posting about ne videos goers tuteereddeyo basista be nga balabaganye naye nentegeera nti kati ate you have the gist of the story. So what is your relationship with the Mr. Kiwanuka? Mohan? Yes. Mohan tata wange. Tata wange not umanyi mu Luganda enganda zaffe ziri tubaye twagala nnyo kuzigaziyagaziya nnyo. Bati botali kanise Mohan mugala wa tata wange. Ffenna tweddira Kkobe, ffenna tusibuka Muhokota, ffenna tusibuka Kasana eri ekyagwendese ebijja, ffenna tusibuka Najjeera. Oyo waawo Najjeera awo. Najjeera omuli ne Kiwaatule jjajja waffe tulaba waliwo ekkoole bayita Bulabira Road. Kali Bulabira Road yenna bonna waali baalinga b'Amakobe. Bulabira Road awe walina office ya. Weebale kati Bulabira kiva mu Kirabira. Kirabira abeera Wakkobe. Kati Kirabira abeera wati Bulabira ewaba Kirabira. Kati Kirabira abeera Wakkobe waliwo n'ebijja byaffe awo. Akobe baana okukyakala ebintu by'ettaka kubba ttaka biki tugenda atugira. Nene Mohan ayina alawe yagulaawo. Weyaga oteeka ebintu. So era ayina eyo mutuva. Okay. So what ate Mohan bali bamuyita Muhammad.
Kiwanuka Musisi newe yagenda e Buddo ne bagamba nti gwe oyagala Muhammad wano ku Church of Uganda ne balikyusa ne bamuyita Mohan naye nga ata wafelo ya mukugu yakola mu Development Bank, South African Development Bank na manada mu business paka yana kufuna ebizibu. So but how did we get here? Kyangu nnyo ndowooza kiva mu family naddala Maria Kiwanuka omukazi owokubiri obujja obutalina komo because omusajja yafuna ebizibu around 2018 ndowooza yali ava United States waliwo omwana wali ava okutikira omwana oyo mutabani wa Maria Kiwanuka bamutikira mu US ne bamutikira mu US bavaayo n'alwala mu mukulu embeera ye n'ekyuka ne basooka ne bayimirira mu London ne bagenda mu ddwaliro ne bagenda ewa psychiatric n'amwekizamini nga n'abagamba palaka atandika okufuna dementia bagita Parkinson's syndrome balina babuyita eti obwongo osanguka ne weerabira n'okola otya so ne bagamba alabika atandise okufuna embeera eyo n'amuwako ku treatment n'akomawo ne balandinga wano. So it was clear nti waliwo problem ekola ki eriwo naye Maria n'akiplayinga slow nga tayagala baala bamanyi mu period eyo naye atandika omukozesa ebintu ate nga akimanyi alina obuzibu n'atandika okugamba nti amwadde power of attorney ku kampuni zonna nga yazivunaanyizibwako n'atandika okugamba nti agobye bano ba Jordan batabani be kwa director mu kampuni zonna nga gaza akola ki n'avaawo n'abeevikitinga mu bizimbe mu biki sembera n'etabuka embeera bw'etabuka tugaana edda Jordan n'awaaba n'agamba waliwo etteeka liri Mental Health Act ekadde ndowooza nepya lyalize mu 2018 n'agamba nsaba kkooti eyise ekiragiro omusajja ono tumukebere ebintu bino byazaakola si oli gwe twali tukola ki twali tumanyi ate tulinako ne background yalwala nga ali ku nnyonyi omusawo ne tuguwulire wa Sekaana awo munnaye Sekaana atwewuunyisa Sekaana n'agamba nti omulwadde bamuleete n'essi mu kkooti n'amusinkana awo ku hoteri liranyisi kutwetawa bagita hoteri eyo waliwo eno edi wano yawe baya Basomali eyesooka awo eriranya awo n'amuteeka awo n'agamba mbuye yamulabye n'alabanga mulamu timugamba nnaye Sekaana abasawo bagende bamukole ki bamwekizamininge n'agamba namulabye nga mulamu gwe mwana gwe olina muzannyo omusango ngugobye Maria teyakomaawo omusajja n'aliko okugamba n'abaana si babe tebajuda ni si baana be teabaana wonna n'omukazi bwe yasooka ozaala si baki si babe bamaliza bagenze ne ku DNA DNA ng'egala abaana baki babe naye Maria n'agoba Jordan mu office n'akola biki naye ekisinga oluma nti ne bannyina be yakula nawe bamuzaala nabo mu jjajja waffe Rajabu Nsereko ne maama we nabo nga Maria tabakkiriza kola ki kugenda kola okumulaba kati kyavaamu ne baddayo ewa Wamala oyo Boniface Wamala Civil Division loza mu 222 ne bagaba naye 23 naye budde mukomera nti lagira omusajja bamukebere kuba kati tulina obujulizi obupya nti kati embeera ekoze eki etabose Wamala n'ayita mutekekaye n'agamba nti omusawo guli resijudikata nti gwaggwadda Sekaana yakola ki yagusala omugamba nedda kino kipya obulwadde bw'obwongo obuvaawo leero enkya ne bukola ki ne bukomawo Wamala naye n'agugoba netulemererwa naye ne bateekamu review mu High Court Wamala n'ava ku Civil Division kati ali Soroti kati review egundi gye yasaze zeija n'agamba Wamala yakola nsobi okugamba nti obwongo bwaba bagamba nti oli mulamu mu 2019 ndira ne mu 2024 era okyali muki mbeere yalina okuyita omuntu omusajja n'amwexamine nga yenga kooti oba n'atuma abasawo ne bakola ki bamukebera kyataakola ki kyataakola kati mu mbeera eyo n'alagira nti omusajja mumuleete oguddako wano mumuleete wano mukole ki tumukebere Maria n'atya ne balwe abamayiga buwule bwe badda mu kooti ne bakkiriza ntukkiriza omusajja obwongo bwe buliko ki ekikyamu kati awo omusawo ne gubangu twali tuguwangudde twagala so guno omulundi bwe babayita tebamukebera bakkiriza tebamuleeta yabagamba muleete nze kennyini nga jjaaji mulabe omuntu gwe mugamba nti muki mulamu nja kumulaba wano tebamukola ki oba Maria yali aprotectinga bbaawe nga tayagala alabike mu mbeera omanyi propaganda bamukuba nnyo abaganda balina gyoyinyiza bagamba nti mukalo kwa butajja busera obumwocha nti butuuse mbadde nkola ki I'm protecting against who? Against his children,
against his brothers, against his sisters, against who? Maria omusajja amulaba bukulu naye wasana n'omukazi yasooka omusajja nga alina banyina alina baganda be alina batobe kati mukazi wa atandika otya okugamba ennaku sinakuza nambaga okulika embaga naye omukazi yoyo efiga ekola bwana agenda azaala n'agiraawo jagejjamu naye nga si nnyo manyi omuwasanga munene ate nga wakamuwasa tuuka n'agejjako n'asuuka balowooza oli ne mukadde kakati mukazi woge wakawasa kati n'aliko bagamba nti kasuku tokkirizibwa mama we tosokkirizibwa kumulaba omusikawanya tokkirizibwa kumulaba mugambe tajja kumulaba abaana bewaza tebajja kumulaba nti nze mukuuma nnyo omukuuma nnyo gw'olinamu migabo ki egisinga ku balala gye bakola ki balina so argument yakifere nnyo era ne bayisiza kooti oda yabaganya okumulaba poliisi amaze kubiyingiramu nja kulaga ekiwandike poliisi dukula newandika negamba nti director wa Kampala kukwata abasikale bagende Kololo balenge ekiwandike omuntu bamukola ki bamulaba kati zo videos walabye bwo bakoze ki era bamulabye bamutukako ne bagamba naye mwanyina fotogero fira mnoga tumanyi so let me understand this aina dimension yes naye talina nti oba alina ekimuluma ekirala kyonna obwo nabwo bulwadde wati waliwo buno obulwadde bwe bagaa nti oba alina omusujja oba alina ulcers oba ki ne bwaba abirina ebyo tebiba bizibu bingi kasitaba ekizibu kyeyafuna kya bwongo nga wona alwala akagere nga wona alwala ekibumba nga wona alwala amawuggwe kakati taata wange musi yafuna kizibu ku bwongo yeerabira asiimuuka tajjukira waabadde omuntu okumulaba ayinza obutamutegeera nti ono ekasuku gwe nalaba luli oba gwe nalaba jjo kati mu mbeera eyo ffe tugamba nti etteeka waliwo mental health act waliwo ne pyera 2018 lirambika embeera mugikola mutya waliwo board eyinza omu-examining oba ne kooti neragira bamu-examining ne bateekawo ba-administrator oba personal representative nti bano bavunanyizibwa ku bintu by'ono mu mbeera eno gyakola ki gyalimu notakozesa mbeera ye yakuba nti munafu mu bwongo notandika kukyusa byapa bye notandika kusinga bintu mu banka notandika kugoba abantu mu makampuni obuzibu bwawe buva nti Maria mu myaka gino 7 agikozesezza embeera eno agikozesa okola muzeeyi chairman sayininga wano naye nga gwa sayiningi akimanyi oluusa obwongo obukola buvaako ate nga mu mateeka waliwo process erina okugobererwa ate osomeyo act buli myezi 2 omuntu alina kooti erina okuddamu n'emu-examining oba medical board buli myezi 2 mental health board erina okumutundira nti embeera ekyali etya nti bweti gwe administrator ebintu obiddukanya otya era bagamba omuntu alina obukyamu ku bwongo tosobola kutunda kintu kye kukisinga mu banka oba kukikola ki pozi kooti ng'ekoze eki ng'ekkiriza kati Maria yonna abadde yabigira n'akola obufere awo n'agamba nti bamuwa power of attorney mu mbeera omusajja ngategeera nti ate yamuwa power of attorney kampani zonna abeere ng'azikola ki ng'aziddukanya so kye tugamba nti ekisoboka of course ye munnaffe atusinga publicity radio yazimanaginga n'abalala bonna bagamba ye munnaabwe kati bambi bano baganda bange kati ni corporate lawyer yasoma company law n'afuna masaze mu America n'akomawo yakola bintu ebiryawo talina capacity egenda kugamba nti banaye Maria akola ki alimba n'apangisa baloya ababuule mayiga basajja bakulu ajjawo n'akanga omulamuzi alowooza byagera bye bituufu kuma musajja mukulu akola ki alimba so embeera eyo eriwa so ate kati oyagala kwefuula nga gwe mulwadde nedda anti omanyi kati ebintu nga bino byebibeerawo otandise okulowooza ku myaka gyegyo nedda kyeŋŋamba nti most times bemba nkyazizza abantu wano ntera nnyo okugamba abalabi bange nti you need to pick a leaf from what is happening. It's not just about the drama kati gawola abajja sima DNA sima biki ebyo kitegeera era ne gundi Dr. Besi yalina kye yagamba omuzalumu yali akaana abaana bakyakulanye nga bamujerega nti kyakulanye yagamba nti oyo byamulema Besi n'abagamba nti kyangu nnyo ekitwala ku ssomero okusoma n'okukola math na buli kimu kuyiga bali abasooka baabikola batya naffe tusobola okufuna engeri tunabikola ki tunabikola so of course emboozi tuyamba zino family okutegeera nti embeera bwetyo bwojja mugikwata mutya amateeka googera kuki ku mbeera bwetyo kuba nze kyemane nkyali mu kuprocessinga story eyo nagezaako gigoberera era Jordan eyo nayogerako ko naye ng'akyalina office wano waggulu nga ku ddwaliro wano
is it Kampala Hospital? Nakasero. Ngaku Nakasero Hospital. Nendo za obamu evictingawo. Bayinako ne ku beach eri yonge garuga munda. Nayo bayinayo property. Loza nayo bamu evictingayo na uli. Amkozeke fujo lingi. Wana uli yako ne mama waliwe bali babera bali bagala naye mujja. But anyway, what was going through my mind was this, like we wake up one day tukuze fenna twemanyi bulungi, then all of a sudden we are acting like we are strangers, we've never known each other. Of course bibawo kati ekyo twogerako lero kiri wa Mohan. Bisira ku discussinga nnyo ku namwe abamawulire bine waffe. Towuliranga ne pasa baitu agenda ku DNA. Naye nga twemanyi tukuze fenna nyo jeraga yosimumanyi simulabangako baya bamuyambe but bibawo but final system that's why twagala nnyo system y'amateeka eberenga ekola weberanga ekola buli mbeera yonna ejja okujja mu nkaana z'abantu babajja kukola ki singa judiciary ya Uganda yali effective ng'ekola ensonga ya Mohan yali badde erisolved mu 2019 kasita file yagende wa Sekana nti Sekana yali agenda kufuna bufunyi basawo bakugamba board ya mental health tumekizamini ngomu ki omusajja teka diga babiri balina omukizamini nga batakkanya bafuna okumeka owokusatu kasita asalawo board ebeekoze eki ebeesazeewo otusinga tuli mu step ndala nnyo si yasoose waliwo wano omwami meya w'e Masaka tebyasa wamuwulirako naye yafuna obuzibu ku bwongo neera ne babeeramu ebyo gundi yamututte egindi oli amukwesa erungujja oli amukoze eki so ate nga mbateeka waliwo processing gye gakola ki so obuzibu nti fayiro bwe zijja nga zirimu abakazi banjawulo abaana banjawulo buli omu alabanga chance ey'ogenda okubba ey'ogenda okufuna bukyafuna ey'okuharasinga abalala kati olaba bamu Jordan kye bayitamu mukuze muyina amaka gammwe bagenda bagobawo nti anti company erina ekyapa dagireka kati Maria Kiwanuka ayagala musasule rent actually abawanga ne zinvoice Maria abawanga zinvoice bakole ki basasulire basula ku maka gaabwe era yagamba Jordan nti yali azaamanya okusasulira kitawo office jamu okola ki okukoleramu so ebintu ebimu nga bya kikundi nnyo naye ndoza finally justice kasolemera mu line amaana ajja yes so kati baganda ye bagenze ne bamulaba ng'ali mu mbeera ki kitwali twagala bwoba walaba video bamulabye era nga kibaali bateebereza nti muganda waabwe ali mu mbeera nzibu kyavuddeyo nga ali mu mbeera nki nzibu that's 1 2 then okutegeera bwe tuba tumulabye ng'ali mu mbeera eyo kyekiddako mu mateeka kyemmanyi balooya bagatandika bakaibatatizira process esaba kooti nti kati nga itwalabye embeera gy'alimu nabano nga bakkiriza nti omusajja alina ekyamu ku mutwe tugoberere mental health act za sections okuva ku 6 paka 5 erina procedure mugenda mu kooti neesaba bweraba nga amatidde eronde baani abanamanaginga emigabo gy'omusajja oyo mu kampani ze n'ebintu bye paka embeera wenaakola ki ate nga buli myezi 2 kooti ejja neeka nti mwakoze eki tumanye nti bagenda kuddamu kutundibwa bintu bya Mohan mu mbeera gy'alimu waliwo ebadde bitundibwa Maria abadde abitunda mbu ayasula mabanja ng'oploti emu nti ebayitekola teri danda nti ngitunze asule ebbanja eyegindi ngitunze manyi property ezisinga ziri mu company ziri manyaga companies ye kati agabamu oba director kati bwagira bwati n'abaana be nga basalinga ba director nga batunda bwe basalawo kyeki sente kye zigenda ogira so twagala ensonga zonna ezikwata ku Mohan n'emigabo gye ziveeko ba representative court nga yemukoze eki nga yemulonze tandika okwasesinga radio 1 eyingiza mmeka ifulumya mmeka zagenze wazi post radio 1 yabwe nakabozi gundi Oscar Industries we kyakola ekola ki industry ya Mabirizi Karamoja ekola ki properties zonazo tuine koone wazivamu income eragawa ye mu period eno eyakazigizigi mulwadde gundi yo balance sheet eruwa awo tugenda yes mugenda bikomyawo byonna because ekitegeeza twagambe ku saawa esooka nti kyokola kimenya amateeko n'alina obuzibu n'ogamba talina buki buzibu kati bagamba mpaka akunamye bamugamba okunamye n'agamba ate nkunamye ntya kati saawa eno akkiriza mu 2025 nti principal judge nzikiriza sijja muleeta kitegeeza bali abantu badde nga batubba bubbi kuge omusajja nti mulamu gwasalwadda so eteeka lijateeka kutenga process I think balo yabajatenga steps zonna yes era nga boba oti mwaliya bwehandika nti gamba abaana tobazaala nti abaana sibazaala
yebwa amujja wanga amukute ku mukono n'amutega kamera nti muzeeyi gamba abantu bamanyi tyawojana ndi sibamanyi si baana bange okitegera bale bakera DNA nga baana be so netuka bannaye but bibaamu but I think nga family mbane mbisotinga oyo musajja wamaanyi nnyo mu kika ky'ekkobe tubadde naye nga aweereza obwakabaka emmengo aweereza ekika ky'ekkobe awo tatuzimba wano embuga yaffe eyakasolya k'ekkobe ebuzimwa mbiza jjukira tuwa miliyoni nga 6 nga tusonda musajja wavunaanyizibwa naye bamufudde nga akantuntu nti omukazi omu yamulina ekika kimwagala abadde memba ku boodi ez'enjawulo kati naye tukiredusinze buredusi tuteekaawo nti omukazi yamuwamba ali awo tuyinza kuyinza bintu ebyo ogenda mu maaso Party ya UK mbadde sigimanyi we bamukeberera awo but I heard they want to take him back to the UK. Whatever lwaki baagala baali balemerako balabe mwannyinaawe tosobola kwefuula expert kukujjanjaba muntu gwe Marian Kiwanuka bannyina bamu babeera UK family zaffe zimu kuzasooka ogenda UK mabega eyo wano nga obote batugoba ne baamini okitegeera ffena kunayo bannyinaffe ne baani bagamba let us share information tumanyi omusajja embeera gyakola ki kuba waliwo dokita ali better kuba kati ng'ogambye bamuexaminingira UK ogwasooka ne Maria ye ateesayo alinga yeetisa omugugu yateresa omugugu gwe ate ngono living person alina connections yasoma lawyer alina bwe yasoma nabe buddo so papasi yesooka omusajja tumujje mu custody yo buli omu abeere concerned obiwe asobola okuba akasimu eyo kagambe Dr. Gundi tosobola kunyambira muganda wange amugambe so omukola ki omuyambira we Kampala Dr. Kyasinga wano nti amutwale wa Dr. Gundi ajja mukola ki naye Maria yaloza yekayeka ajofuna abalenzi abanalabiryango mulwadde yekaye mugezi eyo problem wafe natubiseemu nze as a person tata wange yafuna stroke mu 2015 ne bamuteeka waffe Lubaga nengendo ne bagamba banagidwa wali omanyi bagaana baba Pastor Malabo nengendo mulaba ne bankwata ne bankuba ne bankwata bataka police erungujja police nababuza mukwata waki tumagala waka tumagala abe mulwadde era ne bangana ne ngamba why ndina public figure kati nagende otuyirize yempale nekwache kambareke paka yafa mu 2020 because bobe yateka ko monopoly ugenda kusana ensongeza mutta yali covid nenga yali recklessness yabwe bamalaga zunza bamalaga jate bafayani ajate balina sanitizer wakabichi bichi onweda ine busajja mkada wa miaka 93 aina element ze so buli wogamba nti kuwe kaika gwa ina monopoly ku muntu abuzibu obukola ki obuva yes. Oh, wow. Things are happening in families but Maria looked like a wealthy woman. She was at one time the Minister of Finance. Ati Maria simanyi lwaki muyita wealthy kubufumbira mugagga nawe bera mugagga because she's carrying our name ye Kiwanuka kituufu Kiwanuka ye kitaffe yali akola ku Radio 1 nga general manager wa Radio 1 yani yaffe well baba yakola economics it's okay nava musebe namala number 1 minister so ata greed teri yuko mwavu na mugagga greed kuba mutima ko omuntu kwagamba nti kitali kyange kakigende ekyange kyemba nkola ki kyemba nfuna ate bakaza bambayina obujjo bwabalemeramu nti ye buli wala bakumwana wa mujje ne wabati yamulaba ko mujja ne waba awulira lwafuna chance abayagala kola ki so kati can we say this is a situation of bujja bwennyini bujja kubanga nayo bujja butya after all those years because oli yali awe anti bawasa omukazi yasooka nange nzize ndi wako basooka abaganda bagambwa mukazi mujja kabugo kade tekagwa munkukunyi era tubeereyo ne bakundi oyizo sanga abakazi abakadde nga bakola ki osanga abakazi abakadde ga bali awo nga bali bajja nga bakadde nanyo naye obujja bukyakola ki nga bukyaliwo naye nanga jajja wange nga tunyumya naye naye nga bagala kumujja nti omukazi ali mu binnyo oyo naye nga olaba obujja bukola ki bukyaliwo obujja abakazi abamu tebagwamu bujja bwafunira chance yonna ng'akola ki nze babonyabonya mu buto ewaka Nateeti naye yali ambonyabonya mama wange teyamulaba mama wange yafa n'emyaka 5 naye nga alina engeri gyampisa muwuzo ga mama wange bwashebaka ne bbaawe naye nga baba n'ekintu kyabo omukazi w'obujja aba wa bujja
Anyway, I hope there are a few lessons to learn for our people who are out there. Kasita kirungi bakkiriza baganda bomulaba nabalabye nga basanyufu okulaba muganda waabwe bamutambuzaamu kaawo kyetwali twagala. That's our point. Tosobola kusibirayo omuntu n'ogamba nti mwannyoko sijja kulaba mwannyinazi. Sijja because tuli bangi buli omuntu amanya mugaso gwojjukira Kateregga Ambassador Professor Kateregga bwe mu lukiiko lwa Buganda nga bagamba Kabaka Mutebi ali Namibia. Kateregga n'agamba awaayi Mayiga lwaki ffe abaso batutukkiriza ne tugendayo nyiza obona akadagala kange nekakola ki nenkamuwa akaganda kati gwoyinza okuba okyali awo nti yalwala nga ye mwannyina amanyi nti lubaale yamuluma nakola lubaale n'abugamba nemusonyiwa omuzzukulu kati gwewaki bwali yoga nti koleka gwalina monopoly omulangiza obbaali n'akadagala kagenda kano gawa akaleete akamusige ku mukono atambule. Tosobola kugamba nti gwe omusajja omukulu w'emyaka 7 gw'omulinako ki monopoly oba leader, because the man is a leader. Akozesa abantu bangi akoze kalina emikwano mingi obala gonoga yinze kanza amukola ki zamuyida monopoly. Yes, tetuiza kukanya na kintu ekyo. Alna ebintu si byangu era tebibanko byangu naye ensi bwetyo. I just wanted to know that side of the story. Yes, exactly what has been happening. Jordan Pons naye yali yateekayo omusango. Jordan naye alina byawaba mu company naye guno omusango guli joint only that basalawo baani beba frontinga kuba sengawo bwabaawo omwana toyogera ate ffe waffe mukobe basenga tetwogera nabo nga tuyimiridde obala fukamira okwogera naye so oba olina sengawo abamu bateekamu yatike ne babuuka ne bavulana ne bajja wano ne bakola ki obaleka ne bakola ki ne baapplyinga but senga wa Jordan kasaya access nga kitaawe ebisigadde biba byangu kasita omanya nti senga wangu ikyata yamukoze eki yamulabye embeera eri bweti because twagala fairness. Family ziba zaagala fairness muzirukanya y'ebintu. Lwaki kitango omukweka emyaka 7? Lwaki mwanyi naze kwenzira omukweka emyaka 7 ngate nze nakula naye? So eyo case yesinga obukulu because endazo nazo is a company simanyi twa onotumugobye simanyi kugadenize kololo simanyi onotumugobye ejindi batugamba eyo nabijjawo lwakuba Maria yewa pawo bantu nezimenya amateeka n'akyusa directorship yaki ya company n'agoba bajina nabali ba director n'abalala ye ne yeteekawo ngani nga director n'abaana be kati bwasayininga nti oyaveewo gwe kubanja simanyi obukadde 8 vaawo nga kuwa shibiru mbu simanyi okuva wabeera no 218 buli mwezi sente bweziti kati kubanja obukadde 8 nga wa police ekibaluwa nti otumubanja akoleki aveewo nga nayo police gyantikola ki. So that ebintu bibi nnyo ku bantu nga ba mu family waliwo mtalina kutuuka kati omukazi abadde mu makage akozezza abaana bakoze business n'omusajja nti ate katugenda kujjawo nti company ekubanja. So you nonsense tuyinza kubanga tumukola ki nga tumukkiriza. That's why tugamba nti Jordan yatuse ku bwawuzi bamanyi bwe tumuyozaayoza ne Maria yeddeko wakati ebintu tebikyalinga luli manipulation ogikuba neetuuka neekola ki neggwayo kati yaweddeyo. Era waliwo abadde bagamba okume privacy ya Mzee Kiwanuka temulaga videos na bifaananyi bye. Tubagamba you people Maria amaze emyaka 8 ng'agamba Sekana ne Wamala nti Mohan musajja mulamu nnyo naye tayagala kutambula era abaana abo yabakowa baagala kumubba. So public probably tulina okugiraga nti Maria okumanya abalimba omusajja gwayita omulamu wuuno tasobola kutambula yekka tategera bani bamukyalidde bamala kumuyita chairman kyeyasigaza okuwulira mu mutwe n'alokatinga step n'akola ki. So that's why we know coming out atu eyo omusajja leader public figure okyegera abadde ne properties amanya akoze kyakoze ne Maria Kiwanuka leader yali minister. So minister bw'oba olina obufumbo obukyankalana bw'oba olina abaana babajja oba oyisa obubi I think the public about in the right position manya kyekigenda mu maaso ate leadership ebaki abantu balina okutegerera ku family ez'amaanyi bonga ebaziraba nabo bategerere gye bagenda omanaginga ki obulamu bwabwe. So mba mukyali mukazi ko kamwe nga muleka amuyina ebizibu mujja sanga n'ebyapa ekinane kololo n'ebogolo binewa nga naye alina ebiki ebizibu naye nga byawukana oba okyakaabiramu yakubuzimu okulya ate bagala halono yatabuse omutwe ate ne bamugalira mu nnyumba. But point eriwo nti amateeka gawa solution mu buli situation kino kimanaginga otya. That's why you had to make it public nti bannaye embeera eriwo ku taata waffe bweti bwekola ki because batakifuula public ne Maria
ne batamutegeera ajja kunetaka yafaali maleo tulegola banga nena jera atunzeeyo ndaga nawono ntunzeewo nina power of attorney nenga power of attorney omuntu gwajina nako ali of sound mind toyetuka ndi power of attorney sigale ekyakola ng'oli takyategeera biri mu nsi obanga oli yafa. That's why tubadde tulina okumwanika oli naina abadaliringa naye okutunda properties zaffe koolo najja ne wane wajazitunda ategeere nti waliwo red flag ku bintu bya Mohan Kiwanuka. Yes. Kale tetujja kusukkawo wano tweyanziza nnyo that insight abakyali mu zi family you pick a leaf naye nga nze mpurichinga nnyo harmony mu families naddala nga waliwo emyaka egigenze abaana mukuze mwenna obalaba wabaawo ebintu ebimu byogamba nti anyway I don't know everybody has their own interest in life. Zikiza abantu ojja kuba obulango bwawo obw'amataka naye naye ngenda Tanzania ngenda Rwanda mu kooti ya East Africa yatandise mbeera nkola fundraise watu batompeereza mwaba naaweereza futusonda sente ku 701 881231 ne 78763086 twagala genda wiiki ejja eri emisango gya egirimiti akondo wonye ddolo tukyasonda za bbaasi naye simanyi kwagiteekera yazzeeyo Samakadde no kooti etambula waliwo wegenda ng'etambula mu bitundu luli kuba nalaba luli ogenda Tanzania Tanzania eri ofiisi yaabwe kati bali Rwanda batuddewo wawe bantu wano mu Kampala nga ndi mu kkomera ne baleetawo commercial court. Kati Semakadde ye aliko ki gyali e Rwanda ali ku mirimu anaakomawo wano yatugamba ajja kudda mu wiiki 7 yagamba ajja ve Rwanda agende e Rome amala agende e Germany yagamba ajja kudda mu wiiki 7 so naye tebamukwate akaduuka olusi nnyuma bwe bakati weegolola size saavaayo wano bakwata wagaana okunda nga wanonya n'onkolako interview nga nvuddeyo omanyi kutuka akangisa obusibe kati nvana kulaba yeyolekiza naye ajja vaayo omanyi bano abasajja waliwo kino omanyi bino batukanga ku nkoko omwekoko erina omuliro kuki kugondi wano otwemba omuliro niyo omwana bwaitu yakwatawo nga si muliro kati kira tukakola byabusibesibe naawe otubba osale ebyekiyayi oyimirize enkiiko zaffe okole ki mwanti oli mulamuzi sekana gwe tujja okuteeka ku ttaka kati tusabye ne bapula ez'obuyigirize batulala kuba tugala akasi obwalo yabulaka bwa kifere lwaki abalamuzi bati beeyisanga ye ayiko nina abalamuzi bagenda mu 10 lwaki yeeyisa mu ngeri y'ekigundu ajja kudda naye ne wawaŋŋanko yana asoose buli kimu kibaako kasuku mubeere bulungi bweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange abakyala abo boolaba babbi abakyala weereza omuyomba ine embuto katonda yekyembuto genda weegiwaaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale babumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Sakibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange